Okuva essula 35. Musa n'akuŋŋaanya ekibiina kyonna eky'abaana ba Isirayiri, n'abagamba nti, bino bye bigambo Mukama by'alagidde mmwe okubikola. Ennaku 6 emirimu gikolerwangamu, naye ku lunaku olw'omusanvu wabenga olunaku olutukuvu gye muli, Ssabbiiti ey'okuwummula okutukuvu eri Mukama. Buli anaakolerangako omulimu gwonna anattibwanga. Temukumanga muliro gwonna mu nnyumba zammwe zonna ku lunaku olwa Ssabbiiti. Musa n'abuulira ekibiina kyonna eky'abaana ba Isirayiri nti, kino kye kigambo Mukama ky'alagidde ng'ayogera nti, mujja ku baana bammwe ekiweebwayo eri Mukama. Buli alina omutima ogukkiriza akireete. Kye kiweebwayo ekya Mukama, zaabu ne ffeeza n'ekikomo, ne kaniki n'olugoye olw'effulungu, n'olumyufu ne bafuta, n'ebyoya eby'embuzi, n'amaliba g'endiga amannyike amamyufu, n'amaliba g'eŋŋonge, n'omuti gwa sita, n'amafuta g'ettabaaza, n'ebyakaloosa eby'amafuta ag'okufukako, n'ebyakaloosa eby'okunyookeza, n'amayinja aga onuku, n'amayinja ag'okutona, okubeera ku kkanzu ne ku kyomukifuba. Era buli muntu mu mmwe alina omutima ogw'amagezi ajja akole byonna Mukama by'alagidde. Ennyumba, eweema yaayo, n'eky'okubikkangako, ebikwaso byayo, n'embaawo zaayo, n'emiti gyayo, n'empagi zaayo n'ebinnya byayo, essanduuko n'emisituliro gyayo, entebe ey'okusaasira n'eggigi eryawulamu, emmeeza n'emisituliro gyayo, n'ebintu byayo byonna, n'emigaati egy'okulaga, era n'ekikondo eky'ettabaaza n'ebintu byakyo, n'ettabaaza zaakyo, n'amafuta ag'ettabaaza, n'ekyoto eky'okwoterezangako n'emisituliro gyakyo, n'amafuta ag'okufukako, n'obubaane obuwoomerevu, n'akatimba ak'oluggi olw'omu mulyango ogw'eweema, ekyoto eky'okwokerangako ebiweebwayo, era n'ekitindiro kyakyo eky'ekikomo, emisituliro gyakyo n'ebintu byakyo byonna, ekinaabirwamu n'entobo yaakyo, ebitimba by'oluggya, empagi zaalwo n'ebinnya byazo, n'akatimba ak'oluggi olw'oluggya, enninga ez'eweema n'enninga ez'oluggya, n'emiguwa gyabyo, n'ebyambalo ebikolebwa obulungi eby'okuweererezangamu mu watukuvu, ebyambalo ebitukuvu ebya Alooni kabona, n'ebyambalo by'abaana be eby'okuweererezangamu bwakabona. Olwabiri ekibiina kyonna eky'abaana ba Isirayiri ne bagenda ne bava mu maaso ga Musa, ne bajja buli muntu omutima gwe gwakubiriza, era na buli muntu omwoyo gwe gwakkirizisa, ne baleeta ekiweebwayo ekya Mukama olw'omulimu ogw'eweema y'okusinkanirangamu n'okuweereza kwayo kwonna, n'olw'ebyambalo ebitukuvu. Ne bajja abasajja era n'abakazi bonna abaalina emitima egikkiriza, ne baleeta amapeesa n'empeta ez'oku matu n'eziriko obubonero n'amagemu, amakula gonna aga zaabu, buli muntu eyawa ekiweebwayo ekya zaabu eri Mukama. Na buli muntu eyalabika ng'alina kaniki n'olugoye olw'effulungu n'olumyufu, n'ebbafuta ennungi, n'ebyoya by'embuzi, n'amaliba g'endiga amannyike amamyufu, n'amaliba g'eŋŋonge, n'abireeta 24. Buli muntu eyawaayo ekiweebwayo ekya ffeeza n'ekikomo yaleeta ekiweebwayo ekya Mukama. Na buli muntu eyalabika ng'alina omuti gwa sita olw'omulimu gwonna ogw'okuweereza n'aguleeta. N'abakazi bonna abalina emitima egy'amagezi ne balanga n'engalo zaabwe
ne baleeta bye baalanga, kaniki n'olugoye olw'effulungu n'olumyufu ne bafuta ennungi. N'abakazi bonna emitima gyabwe be gyakubiriza mu magezi ne balanga ebyoya by'embuzi. 27 N'abakulu ne baleeta amayinja aga onuku n'ag'okutona okubeera ku kanzu ne ku ky'omu kifuba, n'ebya kaloosa n'amafuta olw'ettabaaza n'olw'amafuta ag'okufukako n'olw'obubaane obuwoomerevu. Abaana ba Isirayiri baaleeta ekiweebwayo eky'emyoyo egy'eddembe eri Mukama. Buli muntu, musajja n'omukazi, emitima gyabwe be gyakubiriza okuleetera omulimu gwonna Mukama gwe yalagira okukola mu mukono gwa Musa. Musa n'agamba abaana ba Isirayiri nti, laba, Mukama ayise erinnya Bezaleeri omwana wa Uli omwana wa Kuuli ow'ekika kya Yuda, era amujjuzizza omwoyo gwa Katonda mu magezi, mu kutegeera ne mu kumanya, ne mu buli ngeri ya kukola, n'okuyiiya emirimu egy'amagezi, n'okukola omulimu gwa zaabu n'ogwa ffeeza, n'ogw'ekikomo, n'ogw'okusala amayinja ag'okutona, n'ag'okwola emiti, okukola buli ngeri ey'emirimu egy'amagezi. 34 Era ateese mu mutima gwe okuyigiriza ye era ne Okoliyaabu omwana wa Akisamaki ow'ekika kya Ddaani, abo abajjuzizza emitima gyabwe amagezi okukola buli ngeri y'emirimu egy'omusazi w'amayinja n'egy'omukozi ow'amagezi n'egy'omudaliza, egya kaniki n'egy'olugoye olw'effulungu n'egy'olumyufu n'egya bafuta ennungi n'egy'omulusi, egya bonna abakola emirimu gyonna n'abo abayiiya emirimu gy'amagezi.